Ekiwayi ekikulembera Lord Mayor Erias Lukwago be basoose okutuuka mu kifo kino nga bakulembeddwa Lukwago yennyini, Sam Lubega n'Oweekitiibwa Lulume Bayiga akiikirira abantu b'e Wiike South. Bano babadde bagenda kusisinkana okusobola okugonjoola emirerembe egisaanikidde ekibiina ensangi zino. Ssaawa eziweredde 3 ez'okumakya ga leero nga Paapapo yonna ejjudde bannakibiina ba DP era nga bangi ku bano baludde nga bawakanya enteekateeka z'okutuuza ttabamiruka w'ekibiina. Wabula Lord Mayor Lukwago bw'atuuse mu kifo kino, bonna ne beefubitika mu kizimbe ekimu okuteesa ku kiki ekibalese. Wano Lukwago abategeezezza nti olukiiko lwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu 2015. Katusuubire nti olunaku lw'enkya bannaffe bajja kujja. Honorable Norbert Mao tukubira omulanga enkya mukadde waffe beerawo tumalirize ensonga zino mu bwesimbu, mu mazima ne mu bwenkanya nga tuli ne bammemba b'ekibiina. Era olukiiko luno lusazeewo nga n'ettabamiruka w'ekibiina bwasaziddwamu. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakiise omuli Latifu Sebagala, Sebuliba Mutumba ne Mathias Mpuuga. Tubadde tuteekateeka Reconciliation Summit eno okutuuka kaakati. Tewali nsonga lwaki akakundi akamu kakukuta ne kabeera nga ke kategeka Delegates Conference nga be bamanyi ba delegates gye bali be beegabira ebifo be ba candidates be baki buli kimu bino byennyini bye tugamba President Museveni temukola bintu bye bimu biswaza ekibiina biswaza eggwanga tebiina gye bitutwala. Ye omubaka Dr. Lulume Bayiga annyonnyodde nti enkola y'emirimu gy'ekibiina eya President Mao tebadde ntuufu okusingira ddala ku nsonga z'okutuuza olukiiko lwa ttabamiruka. It is not cast in stone. Those who care about the party can even spend, we can even lose money because that is the cost of democracy. Those who care that this party should move together can even lose the money that has been paid for booking. That is what all they have paid anyway, to ensure that our party moves as a unit. Ye Lord Mayor Erias Lukwago yeegaanye ebimwogerwako nti aleeta obusoseze mu kibiina, wabula n'ategeeza nti ayagala butebenkevu mu kibiina. Tewayinza kubaawo nti waliwo olutalo wakati wange ne muganda wange Sam Lubega, Dr. Lulume Bayiga, Honorable Norbert Mao. Twetaaga kufuna process ereeta obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya obuli mu ssemateeka ate era nga bujja kutwala ekibiina mu maaso kikyukka. Twogeddeko n'abawagizi b'ekibiina oluvannyuma lwa bino byonna. Ensonga z'ekibiina nga kati we tulaba kati nti waliwo ka mafia group akeefuza ekibiina kyaffe nga tekakkiriza bantu bonna balala kuyingira mu kibiina. Kye tulaba nti kibi nnyo eri ekibiina. Kunze amanyi mukulu Mao n'obwa integrity bwe obuli high mwewuunya kati bw'aba nga tayagala bantu bakomyawo mu kibiina.